kati omaze okugula tano ku 10 emyaka 3 ennyumba wetaaga emyaka 6 ogizimba ogenda koma wano ng'okadde kategedde era bw'obanga ogenze ku kyeyo njagala otule wansi omwo ki ekyannemesa Uganda omanyi kibi nnyo omuntu okukujjukiza ennaku yo kibi nnyo tegeza bano abalowooza nti bagenze ku kyeyo achievement bw'obanga oli awo mbuddemu obweddembe fumiitiriza ogambe eddolini ndiki nzitowa ki kati bw'omala okufumiitiriza oga what is my main challenge emmere tegulika kati tuvudde ku mmere waliyo enva okay kati omwana ogenze okubya ekyeyo oguza atano ku 10 ozimbyeko ennyumba okakasa okyajawo wano wange n'ebintu bya expensive genda ku makya kuba kati w'oguza atano ku 10 ya miliyoni ago atano mulimu eka ez'ettaka kati essaawa zino obadde okimanyi nti omuntu alina eka nnyo ez'emmwanyi alina eka nnyo ez'emmwanyi essaawa zino e Kampala gy'ogana bakuba n'empi kituufu okay yayingiza kuba ye mugagga kuba kati olwaleero gobadde okimanyi nti abaana abo bambi lwa butabala era nade nebuuza ekibuuzo lwaki abaana abo beetagidde nnyo okwezuula n'okwemanya nti bali mu isolation naye kati ekyabaletedde obuzibu ne bayita TikTok ne babeera confused nekomawo ne babeera omwana yenalina gy'oli ng'oli mu kkuba kyeyo bwe banga okyalina ekirowoozo ekigula 5 ku 10 ogenda kuba ekyeyo onyala sanga Uganda twagisinga twagitwaladde Congo banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okkendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. nkoze bubi okunsembeza omukyalo ono okimanyi wa mukisa kati gobadde okimanyi nti abakyala abasinga achievement y'omukazi yenna tugimanyira ku kintu eki kasita oba ng'olina emmotoka wagyegulira oba olina ekisiraani kasita oba ng'olina iphone wagyegulira oba olina ekisiraani nedda bambi iphone yange eri wanagyegulira omukisa gw'omukazi bagubalira kuweebwa si kwekolerera Choka nekisirani. Nemisajja. Atenge ndo ndi bukwepaka. Ne konsembere. Cheva basajja batankwana. Anti kati. Nabagamba oyo. Bwakola ali mmoto. Buli kimu. Assume tigoa jegu ndibaji kugulira. No, it's my money. No, kati ekyo kiraba. Era benzi yange nze yajegulira iPhone na je. Kuteba kuwe. Nawe uli ku mukisa gw'okuwe. Banange kite. Nenga embere lyetya. Ndi bulungi Mr. Jonathan asemba kulaba some months back. And ku TikTok waita unserious. Team unserious. What waita team unserious? Kubanga you're serious. No, kubeera unserious kitegeeza oli mugezi. Niye ate abantu tebagala abantu bagezi kati olina okwesirwaza owangale nabo. Ebyo byempulira nga bano oli mugagga naye fulanga atali mugagga. Kumbe Jonathan obeerawo no brand nga n'ojja mu bantu ba bulijjo naye nga omuntu w'omugezi ensi temwagala. Gobadde okimanyi nti omuntu w'omugezi ennyo President kwawo bwa ambassador amuviire.
bano bamanyi ogenda okuba ekyeyo ngwiza na achievement bagenda n'otankula ab'ekyeyo ab'okukyeyo bamanyi mbukuba ekyeyo mbu achievement esi achievement baba kuttemu wali otegeeza baba kuttemu bakoze ebyewamme biba bigize nga tabasinga bali mbogegwana wakimanyi mbogegwana wala kati dolini nsobola okujja ne kutaka ku line madamu n'akimanya n'akuwa mbogegwana wala kati golaba kufuna visa simanyi bakuyisa kombe bakutegudde bakujje ku dining ogende kasasiro olimba naawe kati kankunnyonnyole agenda kunyiiga bakadama bakusenza kati nolaba okuva mu Uganda ogenda okola ebweru internal achievement esayiniraga nti weferiya wano kati kankuwa example nyangu kankuwa example nyangu okimanyi nti visa tefunika ekyo si kyangu abasinga batuze n'ebintu okufuna visa agendako mu makyaki era abantu abasinga balaba mu kyaki bolaba mu ssabo kati ye yeerabira nti visa bwe bagita byonna ekyo ekimugoba kiba kimaze omuta ne bwasigala wanaafuna ssente kati njagala ombuulire you are working to bias who eyakuba ekyeyo What my life? Oh yeah, what? Oh. Yes, ani olwo modo yakuba ekyeyo noga nti omwegomesa meya plastic erika era gwe kyobumanya kyona kyonna ekiri kujja wano olina kugenda kulya ku ssente n'okola ki si kugenda kukola kyeva wobalaba ne bambya ne bakaaba kati era nsaasira abaana abo kati njagala ombuulire obadde okimanyi kikuwetagisa okuba lawundi nga mukaaga okudda wano otererewo niye ogenda okudda wano nga ffe tukyali ku ebyo tuba twamubize onudda zeni ekyokulala nti ensi twajja gifunirako ssanyu twajja kufuna ssanyu ya primary goal naye abagezigezi bateekawo obukodyo obutumalako emirembe kati nkoze ssente kinetagisa okumala emyaka 3 nga sizibyako mbuzi kyenteekawo layini kagwe atunulako katunule wano njagala ondaga ekizimbe kyamuva bulaaya bagenda kunyiiga era bawana abayinawo ebizimbe byabantu baadogera okubira Haji Gundi mugagga wa gundi era babakomawo wano era okunyumya naffe balina otusasula they have to pay us era tuyinza kutaka kunkubira simu mbu tusinkane mbu tunyumye emboozi nga sina wenfunira oli board nze siri board babeera ku social media awo ate babakomawo wano babula then nekyokulala nti ogenda okuba ekyeyo ebiseera ebisinga omuntu aba akujje ku battle ground kubakati essaawa ya leero omuntu yenna omugezi alina okunaaba kadagala naye ebintu ebyo bikola ate kati bw'oba onywa akajaja ne kakkolera n'onywa omulunza ne gukkolera ensi eno katonda bwe yali agitonda batugamba we live in a spiritual world kyo waliwo juzi Mr. Jonathan omuwala wamulabye muwala nga muto ali mu 20s anabira gundi ng'anaaba yeekubako bw'ati n'atambula straight nga tatuna namabega ne boogera ne baseka ne bagamba tatuna mabega omuganda akugamba nti omukulu yaloga kati bw'oba tonnaba kulogako ate okuloga do you know what means in English okuloga is the ability to manipulate energy so that you control the outcome. I know somebody might use witchcraft literally. No, but they know to make you fall in love with me bamaze okuloga kubanga I've manipulated you. My mind, Yes. Kati ekyenjawulo ekyo tulina abalogo ba mirundi 3 mu bulamu bw'ensi. Tulina omuloga agenda ku musawo n'agula eddagala. Tulinawo n'alina obusobozi obugenda yenogere. Waliwo n'abantu abazaalibwa nga balina amaanyi okwogera ekintu ne kibaawo. Power of the tongue. Yes. Kati weebuuze ani gwe basobola okufera amangu. So mu mbeera y'obulamu yonna kyenjagala omanye tokwatanga ddagala. Kwagala kukomya muntu wabula okolanga kweterezanga ggwe. Ensobi gye bakola abantu kukwata ddagala n'agamba njagala Mr. Jonathan asinaane. That's a wrong move. Obadde okimanyi n'okuloga omuntu olina okusiteetinga omusindika kuwaaya firiku ensi oba kuloowa kubanga gubadde okimanyi nagaseka bino ebintu bizibu byakutegeera naye nga olina okuba nga olya n'okkuta kati olina obulamu bw'olimu bwegombe w'abantu bangi naye banyiiga ate zefulontinga na bulamu bwange kyekyewuunyisa kati bamanyi nawe obadde kintu olira omumodo waliwo amunanga abajja mu inbox bangi bano abaana kinjagala bamanye olwaleero okubeera ku ground where you have access era kati gwosalawo you control your future. Oh yes, you know what you want to be. Yes, ekyokulala kati nga tukyagamba abaana abo nti omuntu yenna achievement y'omuntu yenna mu bulamu bw'ensi
kugula kamotoka ekyo nakyo nakirabe ne bakuyiziza obutaago ku era omuntu atalina mmotoka talina ssente ng'omanyi mmotoka byetaasa ate obuuka amasaŋŋanzira gobadde okimanyi omukazi yakagoba wakakuki yagira mu mmotoka ati omukazi atajjidde mu mmotoka abazza enfufu emukuba alina soka kunaaba ababye be bagamba muno soko geno naabeko omukazi ajjidde mu mmotoka akkirizibwa okuba kakwiki kubanga bawante ennaku zino abasajja bagaba abakazi abamu bawunya bebo najja nga yenankani amasaŋŋanzira piki gyotuddeko etuliddwako abantu 10 kati era omwana alina omuwala ali eyo kwiki tejja soboka ng'omusajja kanabakugulira mmotoka tonawooma kubanga omusajja yena bwagwa mulaavu asobola okukolera omukazi buli kimu kyayagala nkuwa ekizampo dolini oyinza okuba wookola essaawa zino ng'ofuna miliyoni ezi naye nga tosobola kwebeezaawo nga tolina kwongerezaako omusajja afuna emitwalo 3 alabirira famire ati nafisaawo zebamukuulako omanye ensobi yava kati dolini ekikulu kyali muto nakugambye ate olunyankole mwe wammwe temusobya sikusobya but bw'ozaala omwana okubira maama wo n'omugamba maama nazadde omuki omwana kati yasooka okubuuza muwala oba mulenzi kubanga ekyogero kyawuka gwe dolini baakuteramu muweebwa kazunzanjo kyova bafukamiza bajjo ozali yekka kali bakakunaaza mu buto naye mukama katonda era omulese esajja wakiwulira kazunzanjo ki kati owulira omukazi bamuteramu ebyo ebimuyaayaanya yes era omusajja bamuteramu kayizi agenda ayiga afune kyova nti omusajja naba bafuna emitwalo egi somehow are surviving niyo omukazi afuna sente nyingi bimulemerera by the way talk about okay musanga omusajja nga mwavuga sikale simwavu naye nga vetulaba afuna ntono naye nga ate ayimiriza famire nga 2 ekyo kati abaganda balwawo okumanya nti ekonomi egenda kukyuka abaana bala bayingire mu kuyiriba era dolini bwoba oyagala kuyiriba kati essaawa zino nga akwekolerera otuuse ku muntu omu yakufunira ekyogo ogenda onabo bannange kimpe okay kubanga ate bonamba okufuna ssente njagala essaawa zino onkubira nga emisa Jonathan oliwa jangu tuteekewo layini waliwo ekintu ekiyiteddeko miliyoni 5 okay ate abaana abawala bali eyo omusajja yenna yenna okumanya nti akwagala era waali tagenda kuvaawo si kumummako anti mpanya ebintu byakyuse naye nze baŋŋamba nga nkula lumyako anti olumya you know what it means omusajja buli w'omulumya omunene atuuka ku levu naga kati kantale paka lwe naafuna kati nagifuula mission kati ebya feelings amanyina okukubira ku banne n'abagamba nti alo kasi kubingase mbula bw'emitwalo ago omulimu gugwe okategedde nakubira munene amugaa Shalom omanye ekiriwo mbulamu emitwalo ago ogumaliriza mpate ku luumu okategedde kati omwana omuwala yenna omusajja okumanya nti waali sooka omuwe ku ssusu owulira kati bwakomawo omanya nti bwakuba essimu nakubuuza bebi wasuze bulungi watuuse bulungi okategedde kati gwe ne bwonaalwawo omusajja ali patient paka ng'ajjudde era kati abaana abawala mbasaasidde abali eyo era omwana omuwala yenna nange oli eyo ng'osukka emyaka 2 mu egi ng'okyalumya nga tebannakuzaalamu manyi olina ekisiraani naawe nedda kyogala dolini kati lindako single mothers bangi abali mu 20s eyo omanya advantage z'okuwasa omukazi alina omwana zeziriwa ng'omanye okuwasa omukazi ofukayo taata omanye okuwasa ofukayo taata kwolwo ng'omala nakwita taata ekyokulala omukazi okufumba ewuwo aba alobye bulobi si gwe mugagga si gwe asinga obugagga si gwe asinga obulungi si gwe gwasinga okwagala kati okubeera ewuwo
oba olobeseza muki kati walina okubaawo byomulobesezaako kyova olaba nti edda omukazi bwe yabanga afumbi yajjanga ne mutoowe kati omusajja kyolina okukola omukazi okumukwata fix kwata omwana omuteeke kabojja kati bwe walowooza okunobaga ate omwana abagenda kuva ekabojja nasigalayo kubanga mwana we alina standard munange gyebamutwaliddemu ate ayagala agisigala kiba kati ng'omukazi bw'otandika ennyumba y'okuzimba ewaabwe togimala tajja nnoba ajasigalawo omukazi balobesa mulobesi era kati omukazi yenna gyali njagala mumanye nti you can never play a cats role gwe ne babadde bajja kukutegula wabula omusajja akutegudde mu busungu obaze ne good intention yes but otumanyi nti waliwo omukazi gwotomera nga oyagala mukula bukuwuzi naawe noloba nosigalayo akatego ne kasigalayo ne bagamba nga wagira kunowekomba nowagala obinyumiza mukazi we waka nga obula okwerabira wakirugiranga munno kitegeera naye nga bw'aba takomyewo ng'omanya neoba ng'owoma waliwo ekizibu kati ze nekyadonyi kyenjagala omanye saagala kubuulya bawala nga kwetutegedde njagala bitegeera maidiya olwaleero kubanga boogera ebintu ebyo bingi nadiba nenseka tewali musajja ku bulamu bwansi ategeera ayagala kuwasa mukazi amugattako ye nedda naawe naye Jonathan ate ozze kumbuzaabuza leero sigenda kudda mukola nayo bina bebi kubanga ojja kunkubisanga empaka za kubanga nti kati njagala bitegeera onti baŋŋamba ekyera kiramba bina zakiramba kodi kati guli mukuzina kigenda kujja nno kibadde kigenda kigezako mu kyaki munange bamugamba agende buli wamu anoonya omusajja kati ageze mu kyaki bakenzijukira nendakomawo wali emabega gomanyi lwaki abazungu bagala nnyo akagooti akagooti okamanyi kagoti nkamaya kabuziba kati kibula kibagala waliwo kye bayita 7 shakulazi musanvu shakulazi musanvu tuyinako ey'enkoggo eya susu ey'omu lubuto ku mutima mu bulago wano mu lisaadi ayine wano kuki kati mu Buganda bagamba maama yatuzaala abaana 7 n'atuwumbira obukulebye 7 kati okamanya akayimba kati omuzungu bw'akola kagooti abakuwadde access ku shakulezi enkoggo ne wali ya susu kati ate bw'akuwa missionary abakuwadde access ku shakula zonna oba mbinyonyolemu katono kati abantu manyi waki bakugamba lowooza na mutima gwo sina bwongo kati guno omutima engeri gye gukubamu gugwererizfield kyova olaba nti bwolaba gw'oyagala heartbeat ekyukirawo kati bwakuwa haaga oba omaze kubanga kyova abazungu bakugamba haaga eyogera bingi kati tudda wali banabayaga bajja bibuuzaako tudda wali omuntu bwakuwa missionary abakuwadde access ku shakula zonna kati biri ebyakagooti omuntu aba ali mu kujja kali bina kudda mu kulowoozaako atudda wali negamba tewali musajja ayagala mukazi amugattako mpozi ng'omusajja aliko ekizibu omukazi is a princess era abaana bonna n'abawala gye muli never forget that you're a princess. You're the prize. Bayina kulwanira kuyayanira kufaako kulabirira. Okay. To be achukamu these days. Okay. Nti olwaleero Dolly Buwone erinyisa kirasi. You are walking away from abantu abali genuine. You are attracting scavengers abafere. Kwategedde. Kati njagala ombuulire. Musajja kiwano gwomanyi e Kampala. Ng'avuga emmoka gy'ovuga nga byakola bitegereka bulungi. Bonna si bagezi. Kati ova mu ssaako y'abantu abandikwagadde ebyaddala kubanga olwaleero Dolly singa Mukama bakuwadde amaka osonga mamu emyaka ago. Kitegeeza omuntu gw'ofuna oyo alina okuba nga mutegeeragana nnyo kuba mugenda kuwangaala ebbanga ddene omuzaalemu n'abaana. Era omusajja kati omutuufu bw'oba owasa omukazi olina kubala future y'abaana bo. Era nze namala emyaka 5 nga simanyi nti nawasa. Nga netegeeza nazaala wange. Nga netegeeza nazaala wange. Kati nakizuula ntya nti bayombi ne tebanoba. Ayomba waali
ayomba nga bwasigala n'omusobya n'ayomba n'asigala abantu okuwasa omwana nga maama we single mother nakyeyombekedde kya bulabe kuba buli omutawanyamu alo maama omusajja ayagala ku vaayo nze olaba siriiwo tata bwati bwe yatandika kubanga omwana yenna omuwala akula maama we yemmenta we kadoli njagala amasking a question oli mu kuyiriba owasizza omusajja naye ayagala omugatte eka kutadde ku pressure jjukira omukazi buli omutuma ogenda okukola ssente taba akola imiti mu ngeri yonna yonna kati weebuuze okulira future y'abaana bo tolina na budde bubabiri abaana balekedde awo sigaalo how can you entrust your future of your kids omusamu failure mbulamu kategedde kati awo ffe wempasiza omukazi nemugalo mami beere waka nimuwa unlimited budget yesirondoola kameza ku kameza ayina kera genda kukola shopping kugenda kukola njala kugenda kulaba abaana ku ssomero kategedde ngogenda hasolinge okole emirimu gyaffe gyakuyiriba ogimanyi saawa 5 banyinyuse nkuze obuseenene noonya abunsike baba ngenda okufuna waatatali bize kyova olaba nti abasajja abasinga bwasimatuka relationship ya corporate omusaya kawusigalo kakazi katambuza mmere netwebuuza klasi eyo kubanga omukazi abanyiiga tonkwatako enkya nyina program ku makya va mbulirimbo wale ŋŋenda sooka oveeko kati singa omusajja omwaka ku makya mukama wo naakuba challenge zona weziri anyway omukazi okugattako nga mwakatandika myaka 2-3 ayiribemukko nibe mmala okuzaala ku baana dde wakawummule akaddiwa era nze omukazi wange okuteerera waka mukira mugamba omukazi sikolerera abaana nkolerera gwe gojja okuwa abaana bo era buli mwana gwenzaala ebbali omukazi muwayeekeezi simba emmwanyi ze zikulema okusimba tomumanji so wamuzaala ebbali omuleeta nze omukazi w'ebbali nkuwayeeka zettaka ezi osimba emmwanyi kasoma nozaala eka bbiri zizo yes ate nze siwa mwana ku DNA bwa busiru bunafu bwa bongo newaba takufaanana nze omwana ne baba tanfaanana ekikuuto munzija bw'omutwala mutwale kyobwani kirungi nnyo n'ozaala abaana bangi toyinza kusigazaamu okay kati tolimba ekyakuza wali bw'owulira ng'oyagala kufumbirwa lower your standards so that you can look affordable. Okay, so right now, but you could because they think I'm high, right? Nange njagala newe njatulira nga bansabira weza amafuta abiri. Yabo. Okay, kuna bagamba wiki kakade ne bayomba. Kyekyo. Ate na kakade mbanku ya. Newe wakula bukikanga mimo bakulanga banno. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. But just the standards. Obadde okimanyi nti obwana bwalayi kati mwena ekizibu nti nibe mutuuka mu kikolwa kiri mwena muba sitiifu temwemalaayo weekekkereza oba ebbeeri yange olinga olunuuna nnyo nte biki netombajjula kati muli gwisa naye era nga n'abasajja abali eyo mbagamba nti bw'owasanga omukama bw'akusuulanga ku mukazi n'omuwasa nga tannayayuka nnyo omukazi wakati bamukola byakiyaaye omukazi wakekkereza olyangako mpolampola tomubajjula mukola busaire zitaliiyo oba ogenda obusungu bwogenda obumaliri ebbali kubanga essaawa yaleero bw'omulwaza enseko oli mu nsawo yo okay so then n'abaana abawala bali eyo njagala mukimanye nti ensi y'obufumbo tebankonnyango tolina bizibu byogenda kusanga mu bufumbo ebisinga bya maamawo okay era lwakuba nti balina okumanya ne kino tewali musajja alina ssente atalina mukazi yazikola nkaddemu tewali musajja alina ssente nga tewali mukazi yazikola eiza yafe oba bamugoba nedda olina gwomanyiyo nga nti gundi alina ku ttooke talina mukazi yazikola emabega wali gwe yafutyanka okay kati kyenjagala bamanyi olwaleero fe tuli ani serious bino bw'oba oli serious ojja Team serious akugambye njagala kujoininga Team serious bibuzaabuza biri awo points zibeeramu nakuzzaako eno
obera ebintu batatu byogera abantu si bonna nti balina okubuuka bangi balina okusigala nga basiru tubategeerere abagezi kokka kano okay so batatu byogera bino ebintu message eri bato gitegedde manya okyebase okyazo naye nga dolina bali kulabika bulungi oba kuma mutindo sinakulyako mu sikando yonna nze kati balumba nnyo munyankole ndi munyankole ndi mukiga all that stuff but the thing is banumbiza okuva edda mbadde nnyo ku social media but nze sikola nko mbize nkwate live nyombe obudde busibina naawe muyomba ne muvuma ne mulowooza birala bye mwagala and I laugh okimanyi nti kalakita yesobola obufumbo nesonyiwa nze I be laughing ze mnaito kalakita yeyo giraba eyo kubanga n'amakolo galaba gakolebwa abantu abaabo omusiru n'omugezi ate time bagamba mbomukumu alina okwefuula omusiru anti si buli kiseera but ate time incident bwebaawo omu yafuuka omusiru omulala n'awangula okay then ekyokulala nti obufumbo obunaawangaala no one is tall enough to see the future naye nga yonana gy'oli noonya ssente n'abakazi munoonye ssente bannange omukazi yenna bwanfuna ssente omanyi omukazi gwe nga obadde olina kyewamusuubiza nagamba bebi njala kusiba nviiri muga njazikwa ku lwomukaaga awulira omanyi buli kiro kyayinza okukola gwe omukazi afumbira ku bisuubizo kulimba abeera very excited naye kati sawayo omukazi aganjagala za nviiri omusuubiza ataziyinawo ozimwerawo sagamba okay omukazi basuubiza musuubize era omukazi yenna ne baba mu myaka ago kasita avaamu okuloba anoba okategedde so kusuubiza busuubiza omukazi osuubiza n'olimba okajja kulimba you need your rise obeera ng'olimba buli ssaawa obeera olinyowinga naye wako byotuukiriza ebimukubirako esuubiza n'ekyokulala nti omukazi bwakuzaalira omwana omu babiri basatu omukazi kasatukamu baana babiri basatu omukazi otakkirizibwa kunoba gwolina okunoba ng'omusajja n'omuleka mu nju okola kyabazungu bweyagala bayombe olesawa yaliyo kati kambuuzi ne bwe mumala kati omwaka mulamba nga nanoba ewanga ani amanya ntosa ategeera naye gwe wali bwe mudda mu kwekuba eŋŋumi nemwerangira ku social media ekyokulala mukazi we abanga anobye ewuwo musabire afune omusajja amusobola gwe aba akulemye anti ajja kudda bwe bukyangaanyamu akomawo kati gwe musabire ekirime kyawanga kifune emirembe gyekiraze bafuna omukazi amusobola naye Jonathan kati Jonathan lwaki bantu oyagala buli omu afuna emmotoka kale nkitegera these days tekyali luxury nyo olaba tazisobola nafuna emmotoka wadde eri cheap naye nga tasobola service achievement because obadde okimanyi nti families nnyingi omuntu agwa emmotoka nga yasoose ejo ziri naye okimanyi nti ettaka kati olaba bintu byettaka bino mukomesi badde bagamba bifo kyogamba abantu bagula ettaka to bagaba bagula emmotoka kati olaba ettaka kati akuba biri mu kuwezuula topika eyo nga zinnyo eri mu kuwezuula ettaka eryo liraba ettaka ddamu its a living thing liwulira lirya limira litta okay so ettaka learn to speak with it okay era bw'otuuka ku ttaka lyoyagala okugula yogera nalyo speak ettaka balikola naye alignment era same thing with emmotoka gomanyi waaki emmotoka ebiseera ebisinga bw'ogyaziko omuntu efuna obuzibu kubanga togigambye yogera nayo buli kintu mu nsi bulamu bw'ensi buno kiramu kiwulira kyogera waliwo yagaba nogaba mbu oyogerako n'emiti gyo ne plansi ebimuli n'oyogera nabyo kati ensi eno giraba ensi eno efugibwa ku bulimba abantu bannyo baagala okumanya amazima naye ate amazima gali scary kyovola nti abantu abamu betta after knowing the truth gyaba taliriwedde kumanya akola alexit katuli ali ku kyemmotoka lwaki omuntu yandibadde agula emmotoka boye emmotoka kyekintu kyokka kyogula n'ofuna essanyu eri unlimited njagala ombulira oli oguza ettaka n'ogera nalyo n'otambulako kukola lyo liraga abantu gyewaguzi anti buli olyogerako oba weesoma weraga kiye oba weesoma then ekyokulala emmotoka bwe wogipaakinzira oba wogyeyazise bagamba omugagga wooyo ekyokulala yes kati emmotoka eyo omuntu yena yandikize ku mmotoka si byakwewoleza si byaki at the end of it all kati ng'enkuba y'e Kampala bw'ogimanyi
oli ozungira ku booda ekyokulala gomadde okimanyi nti emmotoka n'omuntu akusiranya atuuka n'awanika mubuze emmotoka n'agamba omuyiseeko n'agamba sikyamusobola emmotoka okumanya nti emmotoka yakitiibwa otuuka awantu n'oli n'ava mu katebe n'akakuwa zisagala muntu ayagala kucuta emmotoka bakuleke bulesi obadde okimanyi nti emmotoka kyekintu kyokka omusajja kyaba nakyo kyakkirizibwa okutuuna nga teyebuuza ku mukazi we buli kimu nebyakusanga nga wagula dda aba abirinako sse kati omuntu yenna gula emmotoka weevugemu nina essaala yange buli muntu yandifunye ku ssente afadhali ne baba wiiki egi ssente zijja n'amagezi zijja n'okumanya lino olina ebintu bingi byozudde wakati ngaomukama akuddiddemu ekyokulala ssente byewali weegomba lulina kati byeweegomba after getting some money nga ne priorities zikyuka era kakyova ngamba abavubuka bonna myaka 22 wano okuzimba ennyumba you stupid kati myaka 22 omanyi kisibya abaana mbwavu amasking question kati olwaleero doli singa obeera kulambiro n'ozimbawo ennyumba bakuyitira omulimu eggulu okimanyi tojagana ogenda okukolayo olwokuba wazimba ekyokulala ennyumba gye baazimba mu 2015 kati ekyali ku mulembe obadde okimanyi nti olwaleero oli pulezenta naye singa ozimba ennyumba yo yalumuzimeka 4 okimanyi ne bakufuula iddi wa Kampala eba tekyakusaaba olaba nga ntono nga dreaming big kati sente zijjira mu mitendera egi balavuka nga bakimanyi zijja mu mitendera egi omutendera ogusooka ez'ekivubuka ezikola kaluumu n'ogula buwuufa n'ogula 43 inches ebyo ezo sente zeziyita n'omukazi n'alemerawo alemerawo kati olwokuba tomanyidde buvunaanyizibwa zikyankalanamu kagenda kuweekizambu kati nga chicken sente zaalimu okategedde era n'ageza awasa yeekangamu okategedde kubanga tamanyidde buki buvunaanyizibwa kati sente zibwe zivaawo ekireeta sente ez'okubiri mu phase 2 to accept responsibility lugaba ninawasiza okategedde ebibaala kambikendeeze okusomba kankukendeeze when you accept responsibility mukwatagana ne munno nimbaka n'okusevinga muziguzeyo akataka muzimbye akayumba musaze okusimba ku bumwanyi okay that is phase 2 ekitta phase 2 kuweerera bannaye tuyina sikamu w'okuweerera bannaye buli muntu yenna ali eyo mutosukanga baana abo babiri nze nyina abaana abo naye nze nabala bukyali dolini anti myaka 15 okuva kati ngenda kuba sikyaweerera wakola plan already kutegeera kati olwaleero feze yokusatu ezi sente z'obukadde dolini esaawa yayo muzeeyi wa mubuuzi oyagala ki nina muzeeyi gwe manyi gwe bawe miliyoni 2 up front bamusangana mu ofiisi ye namu miliyoni ago 2 kati awo naona abavubuka sente zikola ki bwe zijja naye ng'omuntu atalima mu Uganda ojja kwetuga era naye agwa mu kategorizi 3 ennimiro tebagikuula ennimiro tebagikuula toyinza gamba kange ennimiro esizoni emu simanyi nkomewo e Kampala era abo bagambanga nti omugenzeeko wammwe kulima malaalo simanyi kulima bijja simanyi biki lolini bw'otuukanga ewaka ng'obadde okimanyi gye wazaalibwa mu ttaka lye mulifaanana bwe riti ofaanana we wazaalibwa okategedde kati bw'ogendanga ewammwe kyosooka okukola jjamu engatto tambuza bigere ettaka likufiiringe nti dolini azze ewaka bw'ogendanga mu nnimiro yo jamu siripa gabusi tambuza bigere linnyamu netje ennimiro emanye nti dolini akoze eki era tewali muntu kati ali bulungi ng'akyagula emmere mu katale
kyova nti alusazi mungi ennaku zino oli otemmere limidwa abasibe mera tibagamba wano bakakusanga abasibe kyova tulwala awusazi obadde okimanyi nti amubuuza ono baba basiga ebijanjaalo naye kasi babiteekanga mu kamwa n'agenda nga awandula kati amalusu gali gagenderako ne enzymes ate kati bwemuwaka tuleke naawe kangubuuze bwe nti tomanyiyo omuntu ayinza kujja nakukolerako awa newagaana okubala mbolabe nabiwulirako kwa don't know how true that is kati ebyo nere tumujja ekikulu kya byonna abaana tebakkuta bakkuta ebitamiza tebakkuta mmere alamuza emmere ya mutwalo tebamusedde naye bwagera mu kirabu ekirembo ekipayo omutwalo alayisi akategedde tibasa bitegera beebuuza ekibuuzo ebijanjalo bimpeera tya ku kasanvu beebuuza ekibuuzo omusajja akikola atya wiikendi ono manda agikola atya weekend on Tuesday batumanyi nti ekyakala okuva ku Monday paka Lwakuna ne mbaleka bana ba betting ne bajja ku weekend omanyi famutiman serious twawula ebintu bibiri twawula obugagga n'okubeera obulungi era nkusabira ofuna omusajja ali obulungi nga si mugagga asooka kinnyonnyole munaye wakiri nkizzeeyo mbaga sibitegedde nanti wulira omuntu ayagala akolerera okuba omugagga afa tamanyi nti mugagga era abaana beba enjoyinga byakolerera yes kati ofuna omusajja nga ali bulungi kubanga abagagga obalaba nga ali bulungi already agula ensawo ya bijanjaalo ensawo ya buwunga mukyere n'ateeka ewaka niyo omuntu ali obulungi bunaku bakyusakyusaako ne balya bulungi n'ateeka abaana be mu masomero amalu kubanga ye tabala abala kusanyusa bantu be kati nkubuuza ekibuuzo kino wammanga olina gwomanyi yali abbeeka ettaka ku kyalo nga yalina ettaka ettono oba alina ettaka eddene erya banne omuntu okubeera mu bugagga alina kukosa bantu balala okwekuumira waggulu ne baba wa famire yammwe tayinza bayambako mu muveeyo kubanga ayagala kuba toopu kyekyo era buli famire muna naye nga abaana njaba bakimanya gwe omanyira nti ogenda kukuba ekyeyo obulamu bwo bwonna kasita ogenda okukuba ekyeyo notandika kugula 5 ku 10 oba ojja kukuba ekyeyo oba ojja kukuba ekyeyo naye baddaye 5 ku 10 egulibwanga ffe nvudde kati saawa zo tuli mu sizoni ya mmwanyi nkungudde miliyoni zange 6 owulira nguzeeko 5 ku 10 emiliyoni ago otegedde kati gwe omwana yagenda okukuba ekyeyo nga kikwetagisa emyaka 3 okunga ne miliyoni 5 kyekiguza 5 ku 10 bwebaako enkayana abeetuga kati omaze okugula 5 ku 10 emyaka 3 ennyumba weetaaga emyaka 6 ogizimba ogerako mawano ng'okaddiyo okategedde era bw'obanga ogenze ku kyeyo njagala otule wansi omwo ki ekyannemesa Uganda omanyi kibi nnyo omuntu okukujjukiza ennaku yo kibi nnyo tegeza bano abalowooza nti bagenze ku kyeyo achievement bw'obanga oli awo mbuddemu obweddembe fumiitiriza ogambe eddoli nindiki nzitowa ki kati bw'omala okufumiitiriza oga what is my main challenge emmere tegulika kati tuvudde ku mmere waliyo enva okay kati omwana ogenza okubya ekyeyo oguza 5 ku 10 ozimbyeko ennyumba okakasa okyajawo wano wange n'ebintu biri expensive genda ku makya kuba kati woguza 5 ku 10 ya miliyoni ago mulimu eka ez'ettaka kati essaawa zino obadde okimanyi nti omuntu alina eka nnyo ez'emmwanyi alina eka nnyo ez'emmwanyi essaawa zino Kampala gyogana bakuba n'empi kituufu okay yayingiza kuba ye mugagga kuba kati olwaleero gw'obadde okimanyi nti abaana abo bambi lwa butabala era nade nebuuza ekibuuzo lwaki abaana abo beetagidde nnyo okwezuula n'okwemanya nti bali mu isolation naye kati ekyabaletedde obuzibu ne bayita TikTok
ne babeera bakubyawo mu social ne komawo ne babeera omwana yenalina gy'oli ng'oli mu kkuba kyeyo bwe banga okyalina ekirowoozo ekigula 5 ku 10 oli bubi ogenda kkuba ekyeyo ojala sanga Uganda twagisenga twagitwaladde Congo ate kyali omanyi okugula ne poloti yo lwawo omwana bambi mukwano gwange asonyiwa okumwogerako yazze ng'agula 5 ku 10 saidi z'empigi eyo twaginoonya tamakweta basaveeyo kugiraba weeri abaffe nenjaga buli kalose ogulayo ka 10 n'onoonya wezine wakubula obuzirabako so n'ekirala abaana abo gavumenti bwetu bwetwagala nga tuli basiru segedde era mbeere nga musiru walaffe abatonotono tweyagale gavumenti bwetu bwetwagala kubanga balina obusobozi obukola mu mass education ku bantu kye balina okukola ekizibu kya Uganda mmere food kasaba wa food baba bateredde kwata olwaliyo njagala ombuye eddolini essaawa zino ng'obadde okimanyi nti nze okukwata ku miliyoni ya sente yasooka ng'ogyeko byo byekivubuka banafunako sente ziggwawo ninzeyo ku zero kati mukuddamu okusituka miliyoni yasooka nagijjamu kawo kawo hati kawo wa myezi egi okay ekyokulala nze ndi mulimi wa muwogo ne lumonde mba ndi awo nga bankuya ngamba lwayagala ebiti bya muwogo 10 wano nga banterako ekyago gamba ate omusima we muzza okategedde kati njagala ombuye doyini bakukalisazi bakutembaga enoonya ekyabiri olayo bugwota akisabe bwatagambye sooka ojje wange okinone okategedde kati sente omuntu yenna azirya okusinzira ku ngeri gyakola ki gyazifunamu era nababuuzizza abaana b'omwavu akula bamuyigiriza how to survive omwana w'omugagga akula bamuyigiriza how to manipulate others okufuna sente era omutaite y'omugagga n'omwavu nti omugagga afuna abamukolera ye n'agenda awummula kati ate omwana w'omwavu akola nnyo awummule mu bukadde njagala ombuulire essaawa zino w'ogenda okuwambala ka bikini ku biiki ng'okulukuse kategedde abaffe ng'ebibuto biyiikayiika jemba ng'ali mu sawuda namulabye negale baddange embeera yonanga nga bweri era lya ku ssente zo tegedde so of course lya ssente zo bweyagala era oyo omusajja era nze essala yange njagala mukama akusaba kuwe amina bampe banna tolina kwekolerera claim the princess in you. I want a man to be a man and take care of me n'omukazi abe omukazi era omuvubuka yonna ali eyo ng'obadde olinamu mentality mbu njagala omukazi angattako mukama akuggyeko ku report mind eyo gy'olina akute kubanga tewali kintu kya bbeeyi kiri buli wamu omukazi wayina kubanga wabbula okay era bakugamba bw'obeera nga ku mbagayo buli muntu n'avaayo ng'agamba nti bannaye yafunye omukazi omulungi gomanya otomedde balina kubanga bakubuuza naye omukazi wamwagaddeko okyoyo nedda banna era bakubuuza baganda balina ebigambo ebi kasawulira nga bagamba omukazi wamuvumbuddewa kasawulira nga bagamba nti omukazi wamuwakuddewa ebigambo bibiri byajawulo okuwamuvumbudde n'okuwakula ekintu ekirungi tekiba buli wamu bakivumbula naye gwe omukazi we gw'oyita omulungi ali mu akeedi yeewuuba bw'ava ku Coach Towers bw'aka ku Gazaland does she has value so segeza bagamba mbu omukazi bo nga mulungi manya otomedde anti kati obulungi obwo kitegeeza bagenda kuvuganya omukujjako kategedde kitegeeza bye bino n'ofuna girlfriend ne bagamba maama wamwagaddeko omukazi yenna obulungi bwe olina kubanga bwakunnyonnyolera naawe nedda nga bagamba wamwagalako nagayagula bannaye n'empisa kyensulako nze nkimanyi nsula bulungi omanye kakatula si musiru tasobola kunyiriza byakungu n'akutereza eri
bagamba bakola balungi ennyo ne badiba ne batalwa mu bufungo. Tugende mpola wabaka mubuuzi. Njagala ombuulire embaga ki weefumitirize muli gy'oli osembyeko kugendako gy'omanyi ng'omwana ali amalayo. Wabula ndudde. Gw'omanyi ebyana bya nnyashi bwe bizungira ku mbaga z'abamuserebende. Ne bajja bonna obukondo bonna batukula bonna. Era muganda akugala tebifaanana biyina. Mukama tasobako. Ate n'abaana abo kale nga tujjeko mu spiritual part wali. Kati mu nkula yaabwe bamera amalala ne mu kubeegomba manyi ne bagamba tuyinawo kye bayita ekibi ekisikire. Nga kiri generational. Era Dolly weefumitirize muli maama wo baamwanjula nga gweyaaya n'okwanjula. Kifumitirize muli. Nga tebamwanjula kiba kiri hard. Era ojja kwesanga hard okufuna that privilege. Era ojja kwesanga nga ne bamama w'abato bonna abasinga obufumbo bubatawaanya. Nga tebabanjula. Okay. Nze naye njambyeko muko wange okugula mu nnyinazi. Nga kiki ennoonya. Oli senga w'abaana bange. Kati abaana bange bali muwebuuzaako bati ebyobufumbo nga yaatagala. Era nze bannyinazi obalaba sibawa ssente za kukola bizinensi. Nze nabassa ku mansire salary. Bawaayo ssente zibawaayo kino nekyawanga kibeere eyo kuba bw'avaayo ajja kuntawaanya. Okategedde? No wonder waganda mukazi w'okukola ntegeera. Naye ate kati mukazi wange ate abakola be bamwewolako. Sorry. Abakola be bamwewolako. What I do bwe nfuna ssente zange nze bayiza ate bambi Mukama nannyamba simuwonoonyi kasita asiba akaviiri nakola enjala. Okimanyi nti kati kino nkyogera nga Mukama ye mujulizi wange. Mukazi wange tamanyi webagula ddakiika ku ssimu oba data. Namugulira smartphone yesooka 210 naye tamanyi webagula data. Gwamuterako buli mwezi ogutuuka. Lwaki saagala nze mukazi wange saagala bamukwane, njagala baba bamukwane bamukwane nga agudde mu laavu si kumulobesa. Okay? Lwaki omanyi kidolini ekyana bwe kijja kikulimba naye gomanye ekiri mu sawuna nkutwaleko mu sawuna omanye ekyana bwe kikuwana mukazi wo nga kimutadde mutesi ku steeringi kiti nekimala ekimutwala ebayi nekimumenya jaja simukwaza ku steeringi tawe kirumanga mukazi mukwanira ku maalo. Ate mukazi wange ekyomukola toyagala abeere exposed. No, what I do bayize mukyala wange omulaba nze ndi omu ku basajja mu nsi muno ng'omukazi kyenjogera kati nga waali kyinza okugamba taliiwo byonna bye bimu. Byenjogera kati oyogera birala. Byenjogera bye bimu nga waali nga taliiwo. Ebyo ebimu ne maama wabula bambi. Mukazi wo gwamwetegera wamuteeka mu kababo bwe kati buli kimu omufuga but in a very subtle way. Nno mwana wa Munyankole. Wamma wamoyo muyina. Lwampala. Omuyina. Lwampala. Anyway, muntu yenna alina amusobola. True. By the way, true. Video za Nyashi ezisinga yazikwata. Ekyo? Video za Nyashi. Yazikwata. Wano wobeera otuvumaavuma. Nga yali kunaakwata. Era ngalo kungamba hamuserengendo omulabi oyo. Nenda naye bimunyumira. Anyway, omukazi era alina kuba supportive. Yeah. Alina kusupporting omusajja, right? Omusajja alina kuwulirira mu mirembe okuteeka ewuwe. Bw'anaaba atakuwulirira mu mirembe ajja gera anoonye emirembe awalala. Alete buleesi eno tulo biki? Timmani Sias muwage ffe bwe muba mulina kye mutategedde. Ali ku social media yayita Mr. Jonathan Tim and Serious. Era nenginaga Tim and Serious si bye bikibi. Ng'okolayo n'olyoka otankula abantu mbeera nkulaba ovuma okay obajerega bali ku kkubo. Ogala kyo kyogereko. Ebireeta essanyu mu nsi bitono. Era bwe mulabanga omuntu akola content abawa essanyu mu supporting. Perfect. Kubanga tuli depressed, so yeah, I understand. Thank you, Jonathan. Ne mama bantu bagambe tebedda ntudde wano naye nebe nini okugera ku kamera
mitwalo eri ganto eri wamma kanyinza kutagamba ko tuyita nyaki ani anvaako nina amasiri bulungi mukoleyo kasako tusonde ate nno leero ŋŋambye nokugamba sigenda kukunamira nkugambi wamma nze nkunama naye ŋŋambye sondeko ekyana nkitegule nze ŋŋambye leero Amatimu alisasi kankulaebisambi bisa olwaleero nkuyambye yeranya nange hipu yeyiseemu kanonyeka oliro kange aho amabayi